okufa obufi nga bw'okiwulira. Lwasa yagenze n'asooka akwata ebijanjaalo n'ayisaamu omuwogo, n'amala okuyisaamu muwogo n'agenda n'asaba ku tuzzi, n'ayonka ku tuzzi. Kikyentegeeza Lwasa yagenze n'asaba ebijanjaalo, n'akwata omuwogo n'aguyisaamu bwekyu, n'amala n'aleeta amazzi nga gasambukasambuka gatogota, n'asooka agayisaayo. Ze zimu ku mboozi ze tugenda okuba nti tulina olunaku lwa leero. Lwasa bamukwatidde mu kikolwa. Lwasa yeeganye ekikolwa. Bituufu oba bikyamu? We're looking into that today, and it's still Mr. Medmo ono guy, supporter wa muhozi, General Muhozi. Ono guy yakwanako omukazi wa Dax Katera amanyikiddwa nga Momo 19. Sawa zino alisiza Miss Henre akakanja. Prima Kardashian wetwogere ali Dubai agenda mu maaso n'okuba nti mbu atunda ensolo. Yalabiddwako nga bamusabula. Tugenda kuba nti byonna tubitunuulira. Then tugenda kutunuulira King of the East Watsaka Free Boss Pallaso. Alina oluyimba olupya lwagenda okuba nti ata. New music loading soon. We're going to look into that today. Welcome on our channel. Amanya neddoboozi Bampita Ntambi Jimso, Number Rich Boya, Max Sudi Jr. Made in Uganda. Mbatumide ku bakyali bange abali mu Uganda ne buli w'eggwanga, ngenda kusaba liking a video tusobole okuba tutambula ffenna. Ngenda kusaba genda mu maaso n'okuba nti okomentinga nfune opinion yo tutambule ffenna. Ngenda kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga oteekako notification button osharinge tusobole okuba nti tutambula ffenna. How we going live? Let's look into this. Lwasa bamukwatidde mu nkudi ng'agenda mu maaso n'okuba nti agifeefeta, agikombakomba, agibuuza onampulira oba nedda. Lwasa bamusanze ng'agenda bw'ateekayo bw'ajjayo. Tekyamumalidde kuba nti ateekayo kujjayo, yagenze mu maaso n'okuba nti nabwekityo ateekayo omumwa n'asooka asokoola ku bijanjaalo, n'awuuta ebijanjaalo oba kiyita okuba nti agwa ebakuli. Vidiyo eno yabadde ku intaneti ng'etraininga namba almost remoja. Lwasa ng'agenda mu maaso n'okuba nti akikola. Twalabye Lwasa nga mu butuufu kyeyeekola nga tazanyira ku kye bayita ensolo. Jjukira bafuna akayimba bakayita ensolo. Lwasa yakutte ensolo bulungi what? N'agiyingira n'asooka agitemako ettama ery'okubbali, n'aggyako ettama ery'okubbali, n'ateekayo olulimi, n'atandika okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti akikola. Kye twewuunyiza kyabadde kimu, omwana kirabika yakulira mbalala. I'm telling you this. Omwana yabadde nga kwegamba ng'agenda mu maaso n'okuba nti agayiwa the holy water. Kwegamba nga Lwasa ebijanjaalo mu muwogo ng'amazzi mangi gatokota bwe gati. Bw'agenda mu maaso n'okuba nti akomba, bw'amirako, bw'awandulako, bw'amira ng'amazzi gamukubira. Kwegamba ebijanjaalo akatogo kemikisinze ebijanjaalo ne muwogo nga bigenda mu maaso n'okuba nti biyiwa amazzi mu face. Lwasa nga tajjayo face. Yavuddeyo n'agamba nti anti bagamba nti ndina akantu simanya small whooper. Lwasa yakoze ebintu buli omu ne yeebuuza Lwasa yono gwe bagamba nti alina small whooper oba nedda. Unfortunately lubadde olunaku lwa leero omanyi abasajja beekaza. Avudde n'agamba nti akatambi ako kenalabikiddemu si kange, wabula ng'ate obujulizi bwonna bulaga nti oba oli awo omukulu yabadde akubagana mu bijanjaalo by'omukyalo oyo. Lwasa akubaganye mu bijanjaalo by'abantu bangi. Twawulirako Maureen n'antuma embu, ne tuwulirako omukyala akola ku TV amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi, n'agenda mu maaso n'okuba nti alingiza n'akubamu ebijanjaalo n'addukayo mpola mpola.
mukyala bindeeba eyakakubwa embaga naye mpolampola n'agenda mu maaso n'okuba nti akuba bamuyita rapi. So byebyekku ebyo Lwasa beyasobola okuba nti ayita mujjukira omukyala yagenze maaso n'okuba nti ayanjula recently. So byebyo Lwasa yakoze ekivulu one man show. It was a movie gyosobola okugamba nti oba oliawo omusajja yalaze kyebayita stamina. Mugamba mbu abakadde tebalina stamina. Omusajja yakikoze myaka 10+ yakabadde n'akabala akabimbi ensi nabwe kityo neyekanga. Awo katuveewo mpolampola ate nsobola okuba nti nkutwala ekiri e Dubai my friend Medimo. This guy abeera South Africa, y'omu ku baggayi abakyasiza okubeera nti bafere ba South Africa. Omusajja ono atamumanyi ali ku ttiimu ya Muhoozi kwegamba amajja weegali, ali ku ttiimu ya NRM be bamu ku bafere abakyasiza okubeera ne ssente South Africa. Wetwogerera kati eyali mukyala wa chali waffe Mr. Henre. Jukira omukyala ono yali mukazi wa Joe Steady. Uno Prima yagagadeko abantu bangi. Yagala ku Lwasa Madde music teacher. Yakubibwamu Aziza Zion. Yakubibwamu Eddie Kenzo. Yakubibwamu Big Eye. Yakubibwamu abantu bangi oyo mukyala Mr. Henre. Abasinga bagamba nti yeryamu mbu ogw'ensimbi. So omurasta kwolwo bagenda naye n'ateekawo embeera ngamba Mr. Henre. Kati omukyala n'asala n'agenda ne Spice Diana n'asobola okuba nti agenda ne Roger. Of course Spice n'amulekayo ne Roger n'amulekayo. Omukyala n'agenda mu maaso n'okuba nti atambuza emirimu gye. Wetwogerera Medimo okuva e South Africa agenda mu maaso n'okuba nti ali mu kabala ebijanjaalo bya Prima. Waneeno omanyi nti ekibuuzo kyatandikidde nawo nti Mr. Henre already bamutadda olw'okuba bw'akola ku TV yatandika okuba nti ateekawo embeera etategeerekeka. Abakyala ebyo tebabyagala. Abakyala tebagala kubeema especially ng'omukyala akola ssente ze tolina ky'omugamba akeera ku makya n'agamba nti nze nkutadde. So when you look at Mr. Henre, he has been bragging around, my girlfriend is abroad, namutadde biki kumbe ng'omusajja amuli bize agenda mu maaso n'okuba nti amusobyako. Ono omusajja yagenda mu maaso n'okuba nti atabula obufumbo bwa Dax Cartel ne Momo 19 emyaka egivuddekawo emabega nti Dax Cartel yabeera mu Kampala mbali mu bidongo ng'omusajja agenda mu maaso n'okuba nti ateekako ssente ezisendasenda mukyala we yogayoga amutadde ku nyonyi South Africa. Abadde naye mwezi mulamba nga amusakata amutute Dubai amukoledde ebintu ebyenjawulo. But unfortunately this guy user nti olumala okusabula n'akusabula ng'akusuulawo. Era Momo 19 yaddira musajja we Sulaimani we Katero we bali eyo. So Prima agamba nti nze tombuulira oba andyamu buli kunsuulawo kabikole nze ngenda kugimuwa as long as ampa ssente. Mr. Henre abadde ampadde ki. So ekyo ne kiraga nti oba oliawo kyali waffe Mr. Henre oba oliawo abadde tateekamu majja bulungi. Omanyi ebintu by'e Kampala bino bya just for just nti ogenda kubeerawo okole bino na bino naye nga toteekamu ng'omukyala ateekamu. So omukyala yagambye I'm making money, I'm giving out my puss, it is my fucking puss. Atayagala awulira nti kyengaba kikyajja kinzigyeko. So awo embeera we tutuuse Mr. Henre ali Kampala bambi agenda mu maaso n'okuba nti yeegumya. Omukyala talina kyamukolera bw'agenda ku Galaxy bw'avayo bagendako ku NBS bw'akuba ku busimu ennaku zino abukuba tebakyabukwata. Awo embeera weeri nti omusajja takyalina wasobola kwekwata ali awo ali aganaga. Katubasabire tulabe embeera bwegenda mu maaso n'okuba nti etambula. So tulyoke tulabe oba bw'anaakoma e Kampala bajja kuddingana naye ng'olredde Medimo agenda mu maaso n'okuba nti ali akeye. Awo nga tuvaawo kamutwalewo omuvubuka
amanyikiddwa nga Pallaso. Pallaso atadde ennyimba nga 5. Some of them are doing fine. Ezimu zigezaako okuba nti zibamba Kampala, especially True Love. Naye avuddeyo n'atiisatiisa n'agamba nti nabadde njogerako naye n'agamba nti Jimusondi n'ekipya ajjagala okubagamba abo. Aŋŋambye nti agenda kuta oluyimba olupya. In fact tiyakomye kunagenda ku Instagram n'atiisatiisa n'agamba nti ngenda bakuba. Sasa mutwogerera nti Uganda otunulira King Saha yabadde king of the music for this. Ate otunulira drama aliwo nti King Saha Alan Hendrix bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bakola. Pallaso abadde busy ng'agenda bakwaka ebivulu mu byalo bakomawo biki biwatayo music. So kati yaŋŋambye nti abo time yaabwe eweddeko mbawadde ne bavugamu. Kati nange kyekiseera okuba nti taking over the front seat. Anti boogera simanya abayimbi ba lockdown biki ebyo. Kati twagala talent ne good music ayogere nga tewaliwo propaganda wamatayo simanya Zakayo simanya nakubyono simanya navumye bebekulu. Njagala twekube engoma ku ngoma tulabe. So I think any time from now Pallaso n'abagenda South Africa zagenda okuba nti ashootinga video. Nakitegeddeko yabadde afuna visa like a Monday, Tuesday yabadde processing visa zensi ezenjalo. So nakitegeddeko nti anytime from now ajja genda South Africa gye bali bamutidde okushootinga video empya. Ezo South Africa yakolera I Need Your Love, yakolera Kiriza, South Africa gyakolera Nalonda ne Mala. So botunya priority za video zakoledde South Africa zonna nnungi. So tugenda kulaba Pallaso ng'agezaako okuba nti akola coming back ku ruling music industry. Atenga mwawukira bwati nti muganda we Kamini naye abadde Canada agenda maaso n'okuba nti abikola ne Kamini yesetting okuba nti yeetereza. Unfortunately nakitegereko nti Pallaso ne Wizo bagenda maaso n'okuba nti bakola projects empya together nga manage omu muyimbi. So 2022 tugezaako okulaba Pallaso agezaako okuba nti akola ekyenjawulo. I don't know whether 2021 I don't know whether kijagenda nga bwe kiri, but I want to see ekintu ekyenjawulo. So stories zibadde 5. Omukubi Ebakuli, Lwasa yagudde omuntu n'akomba byakomba n'abijjayo bulungi. So tugenda kutunulira Lwasa bwe tutyo. Tugenda kutunulira Pallaso music omupya ne Edimo kogata Prima Ayeenze mapitantambi kimuso. Subscribe, likinga tusobola kwa tutambula fenna. Time for no haters, you know. I got no time for what everybody say. I'm the baddest on the mic, as you see, by my flows game super too tight. Yo, make sure you level up, level up. Yo, what up, what it is? You know, it's your boy out here doing things. New music soon. Don't let nobody trick you, you already know. How we do. Yeah, only thing differentiates you from a doer is action. Stops you from being a dreamer. So if you don't want to be no dreamer, start acting. Become a doer just like me. Check the shoe game right. Shoe game right.